Eyavuma Barbie Kyagulanyi NUP bamugobeseza ku mulimo bambi Dubai gakaba gakomba muyina maaso awo mu kavidiyo bannange kyetagisa nga namwe mwerabidde kate ye kapale bannange mulowooza taviirira ku luggya ayongedde okulumya munnange bakomediyani banne ate byaleke Uganda mugamba mutya mwasiibye mutya kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Ssubya News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene notification bell olimesibwanga byonna byemba nteekayo bannange nga tonnafa teweevumanga nsi omusajja nga yabonaabonera Uganda yuyo yagenze mu comedy yuyo yagenze wasonga munnange mukama ye amagenda ge nga yagamutegekera bweru katulabe ka vidiyo kano tweyongere. Nice. Woo! All right. Byebyo ate namwe nga byebyerabiddeko munnange tewakyali kulanga kulala omwana wattu Sugar Mami yamujjedda ku luggya naye bannange nga tonnafa mukwano ensi yo togyevumanga yadde n'omulundi n'ogumu kuba oba tomanyi mukama kiki kyabeera akutegekedde gwe wenna abiwakana osobola obibuuzaako kapale era munnange bw'ati bw'ayimiridde ku mukutu gwe wali n'akowoola munnange abantu bonna mbu abali mu kubonaabonera Uganda naye maama yaakagenda yafuniddewo omukyala bannange ate ye munnange omanyi munnaye bagamba omwana omubi avumaganya nnyina bambi Tamale Mirundi avuddeyo mu nnaku ekitali nnyo n'agamba nti ye mutabani we Tamale Mirundi Junior tagenda musobola era mbufunze yamuzaalukuse mu kika katukalabye ka vidiyo tweyongereyo. Omwana ono tayinza kujooga linnya lyaffe n'agamba ti nze chairman w'ekibiina ekigatta abavubuka abafumbirwa abakazi ewaffe tekiriiyo. Omwana yakyogedde. Yekyogedde nembuuza ne Kasuku nti azannya oba tazannya. Yes. Tekisoboka. Gwe chairman w'abafumbirwa asigadde kutukuba kigambo kimu nti ndi musiyazi. We cannot allow this gundi. Ffe tulina abagezi bangi nnyo badokita ba lawyer baani. We cannot allow one man to destroy our family. Erinnya lyalisse. Neri muggyeko. Family yantumye neetuula ne mbaga nze ndi muggyeko tumutuume Ssenkima. Bawini bonna baatuke. Asigadde ekintu kimu. Bawini si bakemekazi mu family yaffe. No. Kuba mudifendi nze ebbanga ddene. Ne banene baga nti muwagira. Ne manye eno dispensation yalimu y'abakasuku y'abaani. That is age group. Segundi publicity and chi bimutadde ku nerves nze ndwawo okuta omuntu netuyinza kutugamba waffe nko okulira ekibiina ekigatta abasajja abafumbirwa kati erinnya lye yani ettuufu Ssenkima Tamale erya Mirundi lyo twali muggyeko. Mirundi is a powerful name in our family. I don't know what is wrong with this younger man. Simanyi. Nedda. Tomanyi nti waliwo omuvubuka omukazi gwe yagobye. Ne bamuleeta ebwenga ye chairman. Tulina okwoza engoye. Tulina okwoza empale z'abakazi. Tulina okubanga abakazi tubateekamu respect. Oyo tayinza kuba mutaani wa Mirundi. Tayinza kalinga Mirundi zinene. Sinza mwegana mwana wange mu buli kintu kyonna is an intelligent man is what naye is in a bad company yaba kasukwawo Kasuku abikola ati mbulira gwoyita naye nedda Kasuku tabikola Kasuku musajja byebyo ate munange bya Tamale Mirundi Junior omwana omubi ye avumaganya nnyina ate bwe nkuzaako sayidi ze neewa Barbie bannange ekibiina kya NUP nga tebasaaga nga banyiivu bayitirivu nnyo munange mwana mulenzi Rama omu TikTok yavaayo n'akola vidiyo ng'avvoola Barbie Kyagulanyi n'amuvuma evuma wamma ebinene ebisongovu ebimpi kasooke mbatereke no vidiyo gye mbagamba gye yamuvumiramu ate mmale mbongere vidiyo gye yakola nga yeetonda naye bo munange aba NUP tibeetaaga kumanya era wenjogerera bamugobye dda naye ku mulimu gy'abadde akola e Dubai. Katulabe video. Gwe Barbie itungo mukazi wa Robert Kyagulanyi.
kwata obwo obugati boyita obutako obutuuzeko eri ewuwe magere kwata obwo obutumbwe boyita obukajjo oba obulawo obutuuzeko eri eggayaza mu maka go Bobi Wine mu bbaawo ge yakuzimbira bwewabeera nga buli omu atidde okugambako ffe tuli bazadde n'abaana abaffe bwe basobya tubagambako tujja kugambako nalabye ababaka ba NUP abasinga banyiize naye baatidde kugambako nze sitya biduduma tujja kugambako bw'obeera nga kasagazi ke kakutawaanya nga buli Bobi Wine ensi gy'alaga olina okumulondoola bw'olaba Museveni buli gy'alaga agenda ne geneti bw'obeera nga kasagazi ke kakutawaanya ogenda otya ku lukuŋŋaana lwaffe n'oderivalinga speech ng'eringa ey'omwana wa P7 ng'ate wategedde olukuŋŋaana lugenda kulabibwa aba United Nation olukuŋŋaana lwabadde lugenda kulabibwa ba activists ab'ensi yonna ba revolutionarist ab'ensi yonna Africa yonna Europe yonna n'ogenda ku stage n'olyoka oderivalinga bispeech ng'omwana wa P7 oyo Museveni mutemu since 1990 simanya biki wenna bw'oseka tuli mu katemba n'abakazi ababadde ku stage bagambye ono ali kuki owulira bw'oba tosobola kukakkanya kasagazi okusigala mu hoteero luumu gye mwabadde Canada njagala okitegeere buli omu yenna bamuwandiikira speech bwe wabeera teri asobola kuwandiikira speech kwata akasagazi ko kasigaze mu Uganda olinde paka Bobi Wine lwanaakomawo akukakkanye toddamu kugenda ng'ozunza obwo butako nerebe n'abazungu abamu bafuluma hoolo mwe mwabadde nga bagamba bano bakiri baliko bali mu katemba otuswaziza nnyo ne mwenaaleemu na buli wamu ababaka bonna banyize ne batya kugambako bw'obeera nga teri asobola kuwandiikira speech olulala bwe mubeera mutambudde ne His Excellency Sweet waffe Bobi Wine sigala mu hoteero luumu gye mubadde mwepiikira totawana kulinnya ku stage nabagamba okubeera mukazi wa nabbi tekikufuula nabbi lello like an envelope beera nga Zuwena Kirema mukabebe kuulu tuuzaako obutako bweri ewuwe magere gye baakuzimbira tuli banyiivu nojja n'oleta bispeech ebyo bifaanana bwe bityo ng'ebyomwana omuto Museveni mubbi ng'olinga debatinga ka debate k'abaana ba P7 Museveni mubbi nkambabuli ye ate munange video gye yakola munaye ng'agezaako okumuvuula naye uno bulijjo bavuma abantu bavumye mukyala President Yoweri Kaguta naye munange abantu babadde tebakyukanga kuva mu mbeera ate nga ye bavuddemu oluvannyuma lwa mwana mulenzi ono okukola video etiisa naye munange ndowooza bo tebaawulira kuba yavaayo ne yeetonda yino video nga yeetonda katubirabe nga sikakiddwa nga sigendedde ku kerere yonna oba kutiisibwa kubanga kwebyo tekuli kinkanga nedda wabula nga nyimiridde ku mboozi gye twanyumiza n'ababaka abamu aba NUP mu inbox yange abantu abali libro nyimirira ku peegi yange eno ne neetondera omukyala Barbie Kyagulanyi oba Barbie Itungo olwa video gye nakoze eggulo nga muvoola nga muyisaamu amaaso nga ninnyirira ekitiibwa kye nga mulengeza olwa speech gye yakoze mu Canada. Omanyinze bwe nalabye video eyo ng'akola speech nazze na busungu nga nkwata simu nga nkola video nga nkyaliko n'obusungu so seewadde budde saasose kulowooza nembeera nga nkozesa olulimi oluvuma olumuyisaamu engaayu era nga nsaba kisonyiwo eri omukyala gwe navumye Barbie Kyagulanyi era kyemmanyi vidiyo eno ojja kugiraba nga bwe walabye yasoose nekwatako naye nga maze okwetonda simenyewo bigambo bye nayogedde wabula mmenyeewo okukuvuma wabula nga nkyayimiridde ku bigambo bye nayogedde kubanga nabyogedde siri mutamiivu nga ntegeera bulungi bamugobesezza naye ku mulimo gy'abadde akola gy'abadde anoonya ekikumi era bwenjogerera nti ssaawa zonna agenda kudda e Uganda bannange yeeno enkola egenda okubeerako pulezidenti waffe Bobi Wine ng'omuntu olwogerako olukolamu akantu katono nnyo nnyo nga bakugobesa gy'okola nga bakujja ku mirimu bakutta Mukama Katonda ate ng'obusungu bungi nnyo nnyo aba NUP bannange abantu nga bannange nga kyetagisaamu obukakkamu
nenga obusungu bungi kati olabe video musajja watubamye ng'alaajana nensomesa abulamu bwange NUP kino kyemukoze ekyokungobesa ku mulimu owulira kino kyemukoze ekyokungobesa ku mulimu mugenze wala bwe mubanga omulimu w'enzigi ekyokulya nagwo mugututte ku byonna bye mbakoledde nenteekayo obulamu bwange nensomesa abavubuka ku makya g'olunaku olwaleero maneja wange akedde kunsindikira message naŋŋamba nyimirize emirimu ng'era kiteeberezebwa balaka bali mu kungoba aŋŋambye nina issues ne ambassadors office ya ambassador ng'erabika nga ye complainant kyenteebereza nti kuba NUP kuliko omu eyagenze n'acontactinga ambassadors office nesindika complaint oba directive eri sponsor wange bossi wange ankozesa kwe kulabika nga bangobye ku mulimu owulira ekyo kyemukoze mugenze wala nnyo mugenze wala nnyo nabadde nsazeewo okusirika ne kino kyo bwe muba nga mulinnye n'omulimu w'enzigi ekyokulya ng'ebbanga lyonna mbadde mbayirawo omubiri nsomesa abavubuka newaddeyo nkoleredde ekibiina sirina abadde nga nsasula ku musaala gwange kwe mbadde nyimirira ku mulimu gwe mungobesezzaako n'ensomesa abavubuka ekyo mugenze wala kankomewo e Uganda naye kale kati tutingana ngambwa oba Uganda yavaawo nga tuli wandi eyatuloga simanyani episa okukyuma ng'ekyoloni bw'abaabira ekidazi menyaka akatono kaweegooli wanaagaba tumusirisa obunje mu musiga twe bale batalabani yasala munno obulago n'amala n'eyeziga kakazigo twetegera kyamalobo kuno wetutyo si bwe tweyisa ebyo bintu byeri munayira musonyi waganangera bakika netuwambagana tutokijambula ensi yaffe si bwetu kumazima kubadde nga tusalangananga nkoko lowooza twesulika yogi bwetu si bwe yali yabala oba Afrika kati yejjudde Gloria